SMX oli mutini yongezako katini baseline ngantini jikubise gono fefe busiwo anti bakaiza ka fefe busiko alongside the SMX ya man yagala owo yagale ne X nze ne SMX po bamukubye kajanja kumanina ojjatege mujjategera mwe Let's go down, let's go down. Let's go down. Guys. Abantu abasinga mwabadde mwebuuza ki exactly ekyakubiza alien skin yeddala ekituufu baamukubye ku performance gyabadde nayo side zeeyo mambuka ga Uganda Arua kuleetedde clear information okuva mu nsonda zonna enneekusifunga kuliko n'obutambi osobola okubeera ng'otegeera exactly ekyabadde okubanga abantu abasinga bagamba mbu alien skin baamukubye obucupa ne bamukuba ebisooto olw'akatambi akalabiseeko ng'abantu be bali mu kubeera nga bamulongoosa nga bamuggyako ebisooto n'ebisiga dengebyo. However, okusinzira ku information gyenkuleetedde wogiwuliriza obulungi okuva gyekatandikira paka gyeggwera ogenda kakasa nti alien skin amazima gali nti tebaamukubye n'okusinziira katambi nga we kabadde ne explanation eriwo. However, okusinziira katambi buli omu ayinza okitwala mu ngeri gy'ayagala n'agamba ate ebisooto byamutuuseeko bitya baamukubye obucupa n'ebisigadde ng'ebyo. Naye ngenda kuwa side bbiri zonna ngenda kulaga akatambi nga performinga paka we yakomekereza okubeera nga performinga nga tewaliwo kacupa kaze kubeera nga kamukuba. N'ekyokubiri kuwe explanation lwaki ebisooto ebyo byonna byamubaddeko okusinziira nga akatambi we twakalabye. Nze sibeera na side just nkuleetera amazima ageeyogerera lwaki mbeera ne side ng'ate bu video n'obutambi weebiri byo kabyeyogerere naye nga sinabeera nga mbikutirako kankusaba mbyo subscribing hano ku SMX Media tojja kubeera nga omissinga updates naddala zino still wano ku SMX Media tubeera tusobola bulungi nnyo okubeera nga tukulangira bizinensi yo ate nawe n'omukolo gwambaga kwanjula graduation party nga oyagala aba videographers ab'omulembe tujja sobola bulungi nnyo ekyo okubeera nga tukikwasaganyiriza nawe n'oluyimba olwa audio kawandyagadde okubeera nga olukolera video byonna tubikwasaganya wano ku SMX Media tukuleko okubiziko enamba y'essimu ebisigadde obitulekere bye bino ejjo wabaddeyo show mu Arua era Kibanda yabadde performing mu process y'okuperforminga kuba yalinye ku stage ng'enkuba ekola ki enkuba yabadde etonnya naye abantu baamulinze nga balinda amalo performing nga balyoke baveewo oshegera kati jjukira nga omanye enkuba olaba abantu beebasi basobodde okwebaka mu bisooto babadde beebase mu bisooto naye nga balinda omuyaya amalo performing kati feezo challenge moments ezisinga tuzisanga nti tubeera ku show ne tubeera ne Kibanda abantu ne bawalampa stage sometimes zinagamba ne mwagala mubasaleko baddeeri nagamba abo bantu bange basasudde gwe wasasudde oshegera nagamba n'omugamba anagaa kati muleka jambongeko kimaladde wansi bali we bazze ne bamukwatirira nga omanyi gwe wedda bali mu bisooto bwe bamukwatiridde n'agamba badde waki kati nga omanyi security naye alina okukola omulimu gwayo badde wansi oshegera ne bamala ne baddawa wansi ne mu process wano babadde nga jukira omuyimbi buli omu aderi wansi jukira mu bisooto ne bajja ne bamusiiga ebiki ebisooto oba kubanze simanyi batemye eyo video era mbadde surprised onkubidde n'ongamba kukubidde simu ng'oseka busisi ngakugamba bagambye ali ne bamukubye amazi ku stage oseka busisi ati kati nange mbadde sinabakitegeera kubanga nga nze already nina video enamba gye nkuteereddeko nze already nina enamba ng'era ogitunula n'ogizannya eri mu ddakiika kumpi 10 ogiddayo nga weewuunye omuyayi baamukubiddewa nga nawe toyinawo olaba just mwana waliwo abantu kati akaliro kalayika kayitiridde nga waliwo abaagala oyisaawo ebintu mu side endala naye nga ba blackmailinga naye kyo si kituufu video naawe okalabye ne internet Facebook yonna sibateekayo gyompeereza gambye muganda wange kati nze omaze kiŋŋamba kuba mbadde ndina mu bitabo nkubidde bw'okiŋŋambye ne mbivaamu ne ŋŋamba naye kabaata alayika ali serious ne ŋŋendayo ngenza okgendayo nga ndaba newonya ebintu bye ndaba byanjawulo kati ate gwe ŋŋambye towulidde
at first wompere nkugambye bamusize ebisooto ko gwe bamukubye B ngamba B Ugambe ngatona apereza video nga internet yonna ekutta omuliro ali ni bamukubye B ali konze yi kiso katya kwe kukubira essimu naye nga bwe mubanga bwe mutowe mwagala mutufuge ate mugenda sobola nga mubula kamairinga abantu kitegeeza mugenda tutta ku mulembe gwabwe bane kwekyo anti nze saponsa w'omuntu wa wansi nyingiddewo agala okugamba Kabaata wa wansi jangu mu video sebo lwaki wekwese anti nyambuka waka nze ekintu te mbadde ngenda Kabaale ndabo bali eni ali safe naye etuuseeyo ali teri kuzikiza laba mmwe bano ffe wano tukyalina obudde obwetonda kati Kabaata kyakola empisa mbu bakwagale juzi wakoze video wane y'emirembe mpise mu comment section nga bikuvuma buvumye watali na musange watali na nsonga wadda kubana abantu nange nebuuziza Kabaata musajja watu yakoze video ye talina na buzibu abalambuzi abalaga ekiriwo biri muri bimuvuma bino tugenda bikolako enkya maama bidi yerina mugalala enkeera 12 sizizuukuka nga konji positing wabeere wafukuna muwe jajjaawe lama bali mu kuteekawo diversion y'akazimbe Kabaata nyamunyiza Kabaata ne mugamba yayiseewo genda e Makerere Kavulu bivudde ku Facebook gye babigiridde otalo je ruvudde my network ntoseddula ku mana n'akazuuku kabwenti ne waba akansindikira message nangamba ekiri ku Facebook n'enziruka nga balukoleezezza ddala naffe tetugenda baleka enkya ngenda ku Nuupu ku kitebe mugenda kukolayo ki kupama ayagala okupama toyina toyi wammwe ate tebalina toyi eri abadde nze njagala za Nuupu lwaki obeeka wempe ogende ku B netiwaka yange ebadde ekankana wamma Kabaata netiwaka yange luli ebadde enfuusa awulidde munnange nalabye video bambi gye wakoze ennungi n'ensanyuka okitegeera naye ngendo oyita mu comment section ng'abantu bakuvumira obwereere engamba ddala abantu bano baagala ki ekisooka abantu bano baagala bivumu olikodinze SK Media tobanga olikodinze tokatema omanyi naawe kaakati bannange oyo naye yatujjirira tumulogoba bulozi kaakati we mbagambira nti bano abantu bo eva baagala ntalo kye basaba kye tuyina obbawa tokitegedde Kabaata kubanga nange ndalye Kabaata industry eno giruddemu gamba nagenze ku kitebe nekola ka video akalungi ni nagenze kula ebyobulungi abavuma mu komeki ng'ate bakuvuma bano abantu kye basaba ky'oyina obbawa Kabaata industry eno giruddemu ogitegeera entambula yaayo mulimu abantu abamu nga bawe we balina okutambulira kati faawe tulina okukola ki okutambulira so kye basaba kye tuyina obbawa era batiimu Fangoni Forest Soldier kyekiseera buli omujjayo ebikola yambala weekapike musimbule embalaasi ze mbagambye ate kasita njogera mukimanyi musimbule embalaasi terizikiza kano kajoogo sajja agenza byaluwajjuza nga gwejjayo ebyo bali mu kuddina kali akazimbe akagudde olubege bali muyisawo diversion anti abantu badde batandise okukubamu ebitulimbuwa ssente zaffe ze twasonda si zeezo kati bateekawo kino babikke kiri kati naffe katubawe kye basabye obadde okimanyi nti balabe baffe be basinga otufolowinga naye ate teri kinnumanga Kabaata gwe bavuma bambi ffe nno waakiriko kitugwanidde
Wuuno Kabata ayagala okutereeza embeera naye kye bamukola. SK Media mwavumidde ki bannanga abaana banno ngamba koze. Aliwo agambye babamu post batandise ozijjayo ku Facebook. Nze be bamanyi bo bazijjayo nkugambye be balutankudde. Ani batereddeko eri video ku Facebook yange eyo gaggadde kati ebasuza tebeebase kati bajjayo zaaki. Anti tomanyi oleese vaalu babadde abaana ba alien mwana batali beetegefu mmwe mumanyi abeetegese enkya mwambala ebikola nze olwedde neetegese era nkeera bukezi kumakya kusuulayo tugiteekayo kati munnange nze tikitoko yange Kabaata buli omu munnange peji yalina bw'aba yagimanyiiza nze sawa zino wenteekayo vidiyo bagisiba tetumuzaako mukono tetugenda muwa tegenda munnange kati mba nyina giteekayo ku makya nange tiktok oba oyina kye wagimanyiiza Kabaata kati olaba Kabaata osobola olikodinga ng'abaana balikodinga n'oteekayo vidiyo n'egaana eba tegenda ewange naye ate waliwo n'abateekayo essaawa zino ate era ne zigenda so kati eyange nagimanyiiza bubi kati mbakeera ku makya subu. Ndaba SK Media wa mkwano gwange wano yakoze ekinga ndaba mu mutwala atalinnya mu comment. Avuma? SK Media ali mukwano gwange kikyate kyamutuukako. Ni zinaye bana SK mukaleeta wano temukawa platform bannaaye. Ate Konde yabadde ki? Abaana mpulira bagamba musooke mugende mugumye Konde yabadde ki? Konde avaako mangu walabika wali wamunyiizizza. Andi olaba abaana bonna banyiivu kubanga olwedde kati Konde olwedde yatema vidiyo ezisinga tuzimuwa n'atema n'apostinga kugundiye kupe ku tiktok ye ya Luga Media kuba yatera oteekayo yo content naye kati ate nga naye yennyini vidiyo azirina kuba Mr. Kabato gikuwa naye ngenjijja kuya Konde netuzooka tugiteeka ku piisi ennene tweke ennenye tulabe wawe bakasukidde ekintu kyonna nga tetulina kye tulaba omusajja obusungu wabujje olaba Konde ekyo bulaba abagamba mbu anyiize kati Konde obusungu abujje ku kyate abakoledde live obusungu abuze kuwayiriza abantu kubanga ate batandise okukonjera kati Konde yatannategeera media ebyo bibangawo ate ffe bye twagala abawagizi ffe tulina basanyufu batubaagidde omunyama ng'otugamba ebyo laba bano abaana amalamu owulira otya wowooli intaneti naku zino ebadde tewooma kujja ebadde tuba wana tubawa batuyigidde omunyama bano bayomba muli bisiru enkya abaana bagenda keera kweyagala akawunti zibadde zeesibye n'okwesiba teekayo vidiyo eriko likes 32 tubadde n'amawulire gatambula tubadde n'amawulire bino ebyama biralo bano abaana bannupu nze mbaagala nnyo bamanyi otupangira amawulire kati ffe tuba kusooka bandigambye batusoose kati be batusoose tufunye n'ekikwekwasa kati ne Novemba ffe tumuyina ne Novemba yenna tugenda kaluka kalamba paka Novemba laba bano batubangidde omunyama nga muyomba lama olaba kusanyuka olowooza ki nkyakera nyebo mirabimire oba obigaaya ndaba ogera omwana omugege ali ku kyaggulo kati nno kankubuulire Kabaata olaba lama abadde ku layivu ye ne ngenda ku layivu ya lama yiye njiwe nga jje eno ngenzo tuka mu inbox yange ya WhatsApp nga abantu bambooza maama tubadde tukubuuzaako oli mulamu nanti olutalo balusiikudde tugenda kola tutya maama woli onootulwanirako naye kungaaliwa kunga yagenda keera kutokomosa okumanya aga Katonda muggulu Kabaata abaana bange okufa oba olowooza nkulimba aga Katonda muggulu oli mulamu obadde obuze eri nanti lwakoyeza ddako nze wendi basanyuse ng'ate kyemanyi kati kunga is the happiest man kama ekyo kikyokututa otulaga nva kwekereza sirimu jajja gumya kusiiza sirimu jajja nambaga abaana baŋŋambye eri nekkunga atandise bannange ffe tuludde nabo baana mmwe mbabuulire enkya teri kuzikiza tubagambye mu guseese
ne Gloria mulabi akolezezza bannange ekya kigenda kutokota maama maze okwekebeza nemanya sirina straight enkya tutandike enkya tutandike kiwedde Kabaata ate okyagamba ki ate kisudde nti ndi mulamu ekirabye naye nze jjukira live yonna mbadde nagirabye ejjonze era bwe mbirabye ntekeddeko kubaagala muliro Kabaata obadde otidde naali okola vidiyo naawe Kabaata wange mwebale kumpa ku bimuli ba maama mwebale yagadde ku lwaliye ni oba okimanyi kituufu gyasa abantu bakwagadde kituufu tukwagadde abantu banjagadde Kabaata era we sseebaza Katonda mbandiko ekikyamu n'okwokya bakwokya banjokera ddala nkugambye bava nakumbuuzako kati oli bulungi era mbagamba siri bulungi bandimbuuzizza kyekyetaagisa kubanga ekyamanyi tukeera ku mulimu enkya tukeera kukola balina okumanya gweseba ogenda kunuuna pawuda tuyambe tunuuna pawuda tewali gulukosaawo laba noono Mr. Promise onoonya ku bantu ntondo abo baleke abo tulyanga nabo mukulu onoonya ntondo naye ojja zifuna Mr. Promise ale Promise agamba ono simanyi gwe bakuba amasasi ku mimwa wali wano no mu comment section Mr. Promise wali bannange mundekenze Promise kamnanga mubaleetere naye bannange Kabaata tuleke naawe omusajja muleke alina ensonga nkajjaji Kabaata tuleke kati era banoonye bannange muleete abantu bano banoonya entalo oyo omwana tegeko gwe mwana gwe toyiganga ekyakubye mu wakutuuza ate ke batandise ono diversion nga Kibalamu akyabuze bajja njagala saidi zonna nemba nazo Mr. Promise nkuweereza invitation njiddemu byobadde yogerera mu comment jjo byogerere bano direct sagala weekwate agikubeko gaggadde Yesu abakyaku mwana mwakikubya aluwa bantu mmwe oba mwalogerawa kyobamanya aluwa kyabaddemu Steve ne Chumizu voice abasajja abatamanyi Luganda naye nga bayimba pate pate gwe kyabadde kika akube pate kyabadde kika ne ŋŋamba bannanga omuyaaye aliyeni yatujjirira ate ennaku zino Kibanda ayina vibe bannange ku stage oba namwe mumulaba ayina engeri gy'abeera ne vibe bannaye omusajja akyalina ebivulu mbadde manyi yagwa Mr. Promise weebuzabuza network kweri atali awo yeekubye emizimu mu December agenda tugenda n'omukuba mu kooti kiwulu Mr. Promise sebo jangu tuse ensonga yo mu lujjudde toyombera mu comment nkuweereza Mr. Promise Mr. Promise afunye net oba ali kulayika abambi sebo maliriza okulya musajja muleka wagalo yeto ow'omumwa yeto ow'omumwa olaba twavuma kakumi ate yo ow'omumwa tujjakuwa gwelemeza amunyo mumali oli mulema ate gwakulembeza omumwa ekyakubya omumwa kulingiriza lwaki oba oyomba okulembeza mumwa emimwa miramu kyokka oluvayo neweekoza kukulingiriza gwe yatava kukulingiriza abantu tujja kuyeeya ne TikTok empe bulutiki gwe tuyingirize nnyo oba tomanyi bubuzibu bwo gwelingiriza buuza akakono gwelemezaamu nedda n'abantu batulekitira okubasekerera omanyi oli mulema ate wali abalamu ofunyizaawo olugalo golooza kwasoso okulugo